Tugenda kutandika kusenenya nini Snake in Eagle Shadow ye filmu egenda ko kuva mu Kajansi Boys video in Katsi Uganda. Kyekyo jukira none waffe Buganda osanga wali yerika nga buli omwali n'omuziro gwe nga n'ebituka bya mpira teryakkiriza muziro gwe gugoba kati nno nabana eri balina ebyabwe osanga oli ng'ali mu lubu lwa musota okumuwangulira musota teko kubanga kamunye y'amaanyi Snake in Eagle's Shadow omusota ate guba gutya wansi mu kisiikirize kyakamunye ani ayinza okukkiriza munne okubeera nga yabeera mu kifo kya munne yessaawa tulengera Master Chance nagambye firimu egenda okutandika eva mu Kajansi Boys video nga balijjera nga balijja video gingoze nkoleza it's time to party time kugenda kuseka jukira nti Wong Cheng Li Master ali ku screen nate ku mulundi guno Master Chance bonna tugenda balaba era gigenda kutandika mugere nani stop okuva mu KB ya chekiseera yessaawa season of film comparison bakuweleza firimu etandika butandisa egenda maaso mugere nani stop tugenda maaso Jackie Chan ku screen omusota mu kisiikirize kyakamunye Snake in Eagle's Shadow Chani tandikwa producer ni CN tandikwa film achali jori yango koje tandikewamu cinema egena maso Chani tandikwa Snake in Eagle Shadow ye film etandise Chani tandikwa sagalo gusubwe kugenda kuseka sawa ya mkono tandika mutandise egena maso Jackie Chan ku screen Master Chan international action comedy star Jackie Chan tugenda maaso tandika butandisi mukono Master Chan Jackie Master Chan in action Snake in Eagle Shadow ye filmu etandise okuva mu KB video ne Katsi Kajansi 8 miles entire road Chani tandikwa gwakuseka etandise sagalizibwe sagalekete lwayo Snake in Eagle Shadow lwakinkiddingana kuba filimu etandise nagambyeko nti mukono mugere gwakuseka Jackie Chan ku screen Young Master in action Snake in Eagle Shadow production KB in Katsi Uganda Yen Wu-Ping director so tandika n'emisinde mutakawuna agenda misinde lwaki ekyali ntandika firimu abadduka Tiger Wong Cheng Li ng'amusanze Eagle Crow Master amwagaza ki ekyali ntandikwa wuliriza tunuulira San Kuan-Yin, your Eagle Claw has destroyed all the Snake Fist schools. Style yo eyakamunye eremesezza essomero ya Snake eryomusota Snake Fist. Our schools just cannot exist together. So my Eagle Claw is dedicated to wiping out the saagala kirala kyonna okuggyako style yange ya Eagle okubanga yeekulembera amasomero ga wano bwekyomumanya teri style ya musota egenda kukola. As you know yourself, era naawe kimanyi ku lulwo Mr. cannot possibly hope to beat me Eagle's Claw. Teyinza nakuba style ya kamunye gwe n'essomero lye eryo eryomusota Snake style. Today, omanyi leero and if I should die, wemba okufanfa leero mba ofa to carry on the Snake Fist. nina okufa nga manyi nti wali omulala gyogenda maaso ne style y'omusota. Two others, Pai Cheng-Chin and your sons, still alive today. babiri bonna abaliyo Pai Cheng-Cheng ne Yen. Pai is still alive. Pai mulamu. The Snake Fist will live. awo style y'omusota ejja kubaawo. Pai waba mulamu nze ne bwonzita ekyasigalawo okuvawo kyogedde tukitandike. Eagle Crow Silver Foxy etandise Tiger Wong Cheng Li Eagle Crow Master mugere baba etandika butandisi Snake Fist Eagle Crow tunulira ntandika firimu Silver Foxy
Deadly Master. Eagle Crow. Eagle Crow. Yaba Philip. Yaba Petro Pulo. Echani Tandikwa. Wang Chengli. The Tiger. Eagle Crow Master. Echani Tandikwa. Eagle Crow. Echani Tandikwa. Echani Tandikwa. Echani Tandikwa. The one Muzanyo. Wang Chengli is back in action and back in time. You will find it. Alaka Master. Echani Tandikwa. Elanga tugena maso. Nayagala kulira muntu yenna ina style ya musota. Ani asigadde. Pai Chung King. Pai Chung King. Nino kunonya. Yesolo anoonye Pai Chung King kuba yasigadde ku style eyo ow'omutawaana ka Pai Chung King alina okunoonyezebwa ekyali ntandikwa. So mune tuddeyo kuba naffe abantu abulijjo bali mu mirembe gyabwe. Tuddeyo Master Pai Chung King Kyansi ali mu biseera bye eby'eddembe. Aliwo n'ali mu tulo. Master, Grand Master, Old Master, Old Foxy Kyansi Pai Chung King. Amid mosquitoes. Zinensiri. Better go away. Zalibadde zinviira.